Lw'omukaaga mawulire Agataliikonfuufu twalaga emboozi ng'abajaasi bagenze ku kibanja ky'omukadde Alice Nabitosi okuyimiriza okuzimba ekikomera oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva ku omu ku bannannyini ttaka lino. Ne twewuunyiza nnyo mu kaseera akatini ennyo nga bazze wano eno n'amagye military bazze okuwamba poliisi yatuweebwa okutukuma. Olunaku lw'eggulo ab'akakiiko ka pulezidenti aka Presidential Task Force on Land Matters akakola ku nsonga z'ettaka kagenzeyo ne kayimiriza omulimu gw'okuzimba ekikomera kino era ne bateekako n'abamagye okusigala nga bakuuma ettaka lino okutuusa ng'ensonga zigonjooleddwa. Ekibanja kino kiweza yiika 4 nga Kezekiya Mukiibi ye yaddukira mu kakiiko kano kamuyambe w'ekibanja azimba ekikomera ku ttaka lye ng'omulangira Jjuuko kyakulumbye mulyazaawo okuva mu kakiiko kano bw'annyonnyola. Twajja wano nga tufunye okwemulugunya okuva ew'omuzeeyi gwe bayita Mukiibi Ezekeero ng'alina abantu bemulugunyako okubeera nti bajja ne bawamba ettaka lino emyaka gyetoolodde. Twabawandiikira ne tubayimiriza okubeera nti tebaddamu kubeerako kye bakola mu kifo kino. Amabaluwa ago bwe twagawandiika ne tulowooza nti relevant authorities zinaatwala obuvunaanyizibwa okubeera nga basitopingibwa. Tebaakoma okwo, amabaluwa ne bagaziimuula. Omulangira Jjuuko agambye nti basazeewo okweddiza ebyokwenda ku ttaka lino okutuusa ng'enjuyi ezikayana zikkaanyiza. Boodi n'etuula eya Presidential Task Force n'egamba kesalewo tweddiza ekifo kino tudiployingewo abasirikale baffe aba military police omukulembeze bwe yatuwa okubeekinga sure nti twenforcing ebyo bye tuba tuzudde nti ddala bituufu n'okuavoidinga abantu okugulabinga ettaka. Ennyamidde olw'abasirikale okukozesebwa ensobi songa ne yeeyita nannyini ttaka bamunoonyeza n'abula. Kati bano abakireyiminga nti nno balinawo ekibanja bagamba nabo balina ekibanja kya yiika 5 ate mbu bakibawa buwi naye tubalaba tebalabikako tubanoonya tubagamba bannaye mujje batuwaako amasimu gaabwe tubanoonya amasimu tegabeerako. Ono aluŋŋamiza ku byaliwo ku Lw'omukaaga n'asambajja n'ebyayitingana nga bayitibwa abafere. Ne tukyewuunya nnyo ne tugamba abantu ffe abaali bagenza ate okuyimiriza abantu okubeera nti nno tebazimba tebagulambinga ttaka ate ffe we batadde ku mawulire nti ate ffe tulitwala. Enkayana ku ttaka lino zirudde nga likayanirwa Kezekiya Mukiibi, Edward Wasa Drake, Mulondo Steven ne Yusuf Semakulera nga liweza yiika 4 nga liri ku block 185 ploti 385 ekiramu Kito lw'oludda lwa Nabitosi nga lukulemberwa bamu ku bazzukulu okuli Bwogi Julius ne Steven Mulondo ku Lw'omukaaga lwategeeza nti lulina ekiragiro kya kooti ekibakkiriza okukozesa ekibanja kyabwe era nga ne baminisita 5 okuli yali ow'eby'ettaka Betty Kamya aliko kati Judith Nabakooba n'abalala bayingira mu nsonga zaabwe. Tuludde emyaka n'emyaka nga tulwanirira ekibanja kyaffe kuba baali bakibbye. Patako okutuyamba ku nsonga y'ekibanja kyaffe kino tuleme kuddamu kusumbuyibwa. Ebbaluwa eva ku police headquarter mu ofiisi ya Inspector General ekakasizza nti poliisi erina okuba nga ekyaliwo nga bwe tugenda mu maaso n'okukuuma bannannyini ebibanja omuli Nabitosi Semakula. So embeera bwetyo bweyimiridde era babalagiddwa okuba nti no baamuka ettaka poliisi esigale ng'erikuuma. Damba Tadeo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.